toteekeyo free alien skin. Ate nze omanye ebintu bino bya free kirina okujja ng'omuntu omumanyi. Kati nze sola kwolereza muntu nga sikumanyi bikolwa byo. Ekisooka mpulira emisango gy'ogamba ate kisiraba ngeri gye gikwataganamu n'omuyimbi kuba nze neebuza n'omuyimbi wotuukira okuba mu sikando bwe zityo okuba mu nsi twajja ku entertaininga si kumalako bantu mirembe. Kati bwe biba nga birimu ebintu bwe bityo awo siina ngeri gye nsobola omudisikasinga kuba kati nze ndi big brand mwana kati mulimu ebintu bye sitasobola kukola ki kudisikasinga kuba kati endongo eno abantu bajja mu ndongo nga balina ebirooto nga bikoma wano ate ne mujjamu ba power UG ng'ebirooto byaffe maani biri so big ndoota kugula private jet bwe ziba ntalo mba njagala kufuna ntalo nga ndi ne Chris Brown nga twetwala ba Jay-Z era essaawa yonna nyinza obbasuulirayo olutalo ne Jay-Z naye nga zeze entalo ziyinza okubaamu. Omukulu alien skin tusobola kubaanagana naye sooka anti simumanyi bwe naaba amutegedde nja kulaba oba nsobola okubaanagana like oba akugyamu ayo okubanga like akusingako nga ogamba tasobola kubanga nsingako kuba singa nsingako singama nze buli ansingako mumanyi sobola okugambayo kamiliyoni nti mumanyi kati singa badde ansingako singa mumanyi. Towulirangako ku linnya lye bayita alien skin? Siriwulirangako linnya nazibu musubira mpulidde oga alien skin badde ngenda kuloza badde ngenda gati oba bulwadde bwa lususu oba kiye kale tebikwatagana kati ekintu ekyo kikwatagana kitya ne music. Papa Yuji weesize ki bali abaana nga tebaseka kikyotegeeza kasoovayo n'onooma omukulu oyo n'ogamba tomutegeera ogambe nti obadde omanyi na bulwadde. Mbadde manyi kirwadde kya lususu nti alien kirwadde skin mbadde manyi skin problem skin disease nga olususu nga lwafuka lwa alien oba kyayeka kiva mu butanaaba nga tonaaba wangi oba nga tonaaba oluusi oyinza osanga nga ekirwadde kifooko kati by the way si kwepanka si kukola ki maana kati olaba endongo eno tuvugamu supiidi kati nze muntu alwawo okukola kyokunoonyereza ku bitankwatako kati nze okumanya ebyaddala olina obanga oyimba ate olina obanga ekitono okiina kuba nze nfuna obudde nenoonya ku music wa Uganda owakabini nga yaawo n'omwana akubye ebyaddala so bwembanga sikumanyi ekitegeeza oba olina okukola ennyo nenkumanya. Sijja kwongerako nnyo omanyi janyo okumanya omuntu kyayogedde kati kangendere ku ekyo nti oba oli awo naye nze mumanyi ssebo nze mbadde mumanyi kirungi ekyo naye kati nkwadde kalisa kyako ove wano enkya kyemanyi ojja kuŋŋamba nti nja kubuulira enkya nkubuulire oba ebigeza ayise oba tayise kuba nze sikweka essebo era nze obanga toyise manja kuganga boyunga abulamu kati ngenda era bwe nva wano ngenda ntuule antereko ku music wantereko kacaayi nina omuze gwange nti nze nywa kacaayi bwe basinywedde kacaayi olweggulo ndaba emizimu ndaba bajjajja bange nga bampita kwegamba embeera ekyukira ddala nze nkugambye ente bino mwana abawagizi bwe bagamba ki nga tumaliriza ssebo abawagizi bange mwana mbebaza nnyo abampagidde abanzikiririzaamu mwana ti nyongera obbakakasa nti good music ngenda leeta kuba mu ndongo najja ku entertaininga so njagala banaye tugambe tusupportinge peace over violence ekikyamu kibe kikyamu n'ekirungi kibe kirungi abayimbi bamwe mubaagale nnyo I'm here to entertain najja basanyusa kati mission yange kusanyusa abawagizi bange si kubakuba so ongera okuwagira power UG amin ensonga zendoza zitegedde bulungi naye nze akansigadde omukulu tamanyi aliens nze by the way waliyo kyali wange wakabimo Scorpion Shaba omumanyi mumanyi bulungi kati olaba abantu abamu abalina talent tuba tubamanyi Scorpion Shaba mumanyi Shaba omutegeera nnyo n'okusinga alien skin sibyeko omuyimbi oyo oba yakuwadde mmeka
Omanyi oli abayimbi nga bo baagala kusitukira kuffe. Nze sigenda gabamu. Kanjogere ng'omusajja ali Lupazi yagamba amasannyalaze gange kanfe nago. Nange ngenda kufa nago. Sigenda kubawaamu. Sijja kwongerako. Era bulungi GMT Bikoli. Okay. Ku GMT Bikoli andi n'omukulu Power UG. Obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi ki ekiri my brother? Sina tabu. Endongo etambula eti. Endongo etambula fit. Tambulira ddala nga bwe nagibala. Okakasa. Gwe togiraba? Agiraba mukama wange. Era ati obulamu mbadde njala kwongera. Awo Muzungu wagambira everything is evident. N'Oluzungu twakoze ki? Twalutandise. Okay. Njala twogere ku nkolagana yo ne Nina Rose. Eri etya myaka 2 ng'oluyimba lwakolebwa mukyayogerezeganya bulungi nnyo lwakuba nti kati ali mugundi mu mirimu gya ggwanga anti okimanyi agenda kuba MP Mubende Sembabule. Gwe okomawo twalaba posti MP Lubaga North. Namala neneepima nengamba naye bino ebintu bya politics bino sijja bisobola. Katonda yantonda nga nina kuyimba. Nenga naye kati oyinza osanga nga bino ebintu bya politics bino ngenda kuva mu ndongo yange. Nenga kati politics nenjikuba tteki. Akatengo kajjaawo. Si katengo. Eba decision y'omuntu. Kubanze yo ebyaddala nali ngenda kugutwala kuba kati gwe kyolina omanya abantu bo baali bagenda kumpa. Okakasa. Naye nengamba owaaya kansooke malirize kuba kati nga abafaani bange ngenda balekera. Wali osobola kwasaganya njina emirimu ebiri ejja MP kati n'egy'okuyimba. Obuzibu bwange bwe nina ekintu kye bayita focus. Nze bwe nfokasinga ku kintu kati bwe mbanga nayagadde kati ng'omukyala banaye enyinza omwagala. N'abalala ne bagamba tebabaagalangako kati nze bwe mba njagadde ekintu nkyagala nnyo kati bwe nasalawo okukuba endongo nagyagala nnyo kyova olaba nagiwa obudde bwange bwonna. Kati nali sobola kugattika ndongo naki na politics. Kati abakyala ababiri nali sobola bagatta kuba kati endongo mukyala ne politics mukyala mulala kati abo abakyala bajja kwekuba. Ate ono wa bulijjo taliiwo aliwa omukyala. Abafaani bajja kimanya mu maaso eyo just sawa zino njagala basooke balye endongo bamala okukakasa endongo then kati bajja kutandika okumanya ebikwatagana n'obulamu bwange oba nina omukyala oba sirina kati sawa zino kansooke mbawe music yamaani. Nina Rose onaamunoonyezaako akalulu already ne kati nga munoonyereza bannaye mumuwe buli kyali wange kamu si muntu wa mbeera mbi si mubi talina buzibu bwonna waddala era ekifo ekyo kimugwana. Rain ayamiddwa kaadi bannabitone abamu abadde beesooddeyo okubanga nti akulembera abantu b'e Lubaga tebamuwadde. Oza ki kyoyinza omugamba because ali mu kunyolwa kw'amaanyi yabadde disappointed nga tasuubira nti bayinza obutagimuwa tamanyi nti bayinza ogimuma. Sorry my brother Rain naye nga n'ekirala jangu mu comedy. Come back to comedy my brother. Rain politics webe kugobye jangu komawo mu comedy. Man. Oli muyimbi muvubuka nti tulaba abayimbi abaliko abalinamu kasente kaabwe babeera n'eggaali. Okkiririza mu ggaali? Anti eggaali abasinga tebamanyi ggaali kyeki. Naye nze kyemmanyi buli muyimbi olina okuba naki mwe muyita eggaali. Naye nze ngiyita ttiimu kuba kati nze nkubuulira abayimbi omuyimbi takola yekka. Era gwe omuntu bw'owulira omuntu ng'agamba nti gundi oyo aba tamanyi ndongo kyeki. Because ojja tambula ne designer wo, ogenda tambula ne cameraman wo, ogenda tambula ne manager, ttiimu nnene. Bantu bangi buli omu alina omulimu gwakola kati gwe ojja giyita ggaali. Anti kati ffe eggaali mwe twagitegeerera nti tuze tulaba abamu ku bibinja by'abantu bye bayita eggaali ne zisanga abantu ne bajjamu obusimu abasanga abantu abayisaamu. Anti kati waliwo ekintu kye baleeta kye bayita double standard nti ghetto youth bw'abanga ava mu ghetto embeera mbi bamuyita mubbi.
naye ate obadde okimanyi waliwo n'abantu abasinga okuba smart nga bebasinga obubbi. Nze nsobola okwesiga ggwe oyita omuyaaye n'akuuma ekyange ate ggwe oyita gentleman n'anziba. Era kati Uganda ssaawa zino nze nsobola okugamba nga muganda wange wandyesize nnyo omuyaaye okusingaani gentleman. Just baba bannaffe tukuze nabo just nti embeera teri fiiti. Kitegeera kati wonobanga gwe okubye kivasa kikyo oyaka oli ye just talina kyakwambala oluusi kale evako lye terivuddeyo fiiti oli ajja mugamba nti oyo muyaaye biki. Naye nga taba muyaaye tebaba abayaaye abasinga bakola lwakuba nti baba bagamba ono munnaffe boyi waffe tubaddenga naye katumuwerekereko. Buli ali mu industry mukwano go ey'endongo? Ninamu mikwano gyange ninamu ne besaagalirako ddala. Alien Skin mukwano go? Alien Skin yani ono Mukabira simumanyi. Tomumanyi? Anti mbadde njala kubuuza kubanga agakagwawo sayaka kano ali atemeza amabega y'emitayimbwa bamukutte. Yakoze ki? Avunaanyibwa ku misango gino egyekuusa omwana ow'embale yafa Wilfred. Nawulira waliwo omwana eyafa juzi yali faani wange. Waliwo faani wange baali bamuyita top dancer nabirabaawo ku media nga ndaba omwana oyo yafa. Kyannuma nnyo. Ye yamutta bwe kigambibwa. Ate nga kibinnye ekyo lwaki atta abantu tetumanyi naye nga olunaku lwaleero kimaze okakasibwa nti akwatiddwa era atemeza emabega y'emitayimbwa okubanga abitebya. Era twalabye kubamu badayyazi oba abafaanizi be nga babanja omukulu Alien Skin. Naye ng'ate wiiki eno yonna n'eri ng'egenda kuggwaako baatugamba nti tebamanyi gy'abadde. Naye ate leero we tutegedde nti nno bwe bamukutte n'asibibwa. Mwana ate kati webanga birimu okutta ate awo nga gye bagiwunyi. Ugambye bamuyitaani omuyimbi? Bamuyitaani? Alien Skin Kibanda Family Mafia boss. Alien Sukini. Alien Skin. Sukini Atidde gaali y'abasajja abaana abo nga balina eggaali erinnya bajja kubuuza eggaali ki? Obeera otya nga tomanyi Family boss waffe? Ate kati nze mumanyi. Alien Skin sebo. Ebyaddala nze simumanyi. Nja kugendako gundi bana mugambe omwana ajja kunterako gundi YouTube waba ine endongo yo ku YouTube njajekera ngabe. Akayimba akasembeyo bakakoze collab no omwana mala bamuyita Nax. Sandra Nax. Nja kanoonyako. Okay. Nkawe ne bafaani bange bakakolemu ka challenge onkolereyo ku challenge. Akati toteekeyo free Alien Skin. Ate nze omanye ebintu bino bya free kirina okujja ng'omuntu omumanyi kati nze sola kwolereza muntu nga sikumanyi bikolwa byo ekisooka mpulira emisango gy'ogamba ate kisiraba ngeri gye gikwataganamu n'omuyimbi kuba nze neebuza n'omuyimbi wotuukira okuba mu scandal bwe ziti okuba mu nsi twajja ku entertaininga si kumalako bantu mirembe kati bwe bibanga birimu ebintu bwe biti awo siina ngeri gye nsobola omudisikasinga kuba kati nze ndi big brand mwana kati mulimu ebintu bye sitasobola kukola ki kudisikasinga kuba kati endongo eno abantu bajja mu ndongo nga balina ebirooto nga bikoma wano ate ne mujjamu ba power UG ng'ebirooto byaffe maani biri so big ndoota kugula private jet bwe ziba ntalo mba njagala kufuna ntalo nga ndi ne Chris Brown nga twetwala ba Jay-Z era essaawa yonna nyinza obbasuulirayo olutalo ne Jay-Z naye nga zeze ntalo zenyinza okubaamu. Omukulu Alien Skin tusobola kubaanagana naye sooka anti simumanyi omanyi bwe naaba amutegedde nja kulaba oba nsobola okubaanagana like oba akugyamu ayo okubanga like akusingako nga ogamba tasobola kubanga nsingako kuba singa nsingako singa amanyi nze buli ansingako mumanyi nsobola okugambayo kamiliyoni nti mumanyi kati singa abadde ansingako singa amumanyi. Towulirangako ku linnya lye bayita Alien Skin? Siriwulirangako linnya nazibu musubira mpulidde oga Alien Skin badde ngenda kuloza badde ngenda gati oba bulwadde bwa lususu oba kiye kale tebikwatagana kati
ekintu ekyo kikwatagana kitya ne music? Baba Yuji, weesize ki? Bali abaana nga tebaseka. Kikyotegeeza. Kasoovayo n'onooma omukulu oyo. N'ogamba tomutegeera. Ogambe nti obadde omanyi na bulwadde. Mbadde manyi kirwadde kya lususu. Nti alien kirwadde skin. Mbadde manyi skin problem, skin disease. Nga olususu nga lwafuka lwa alien. Oba kyaye kakiva mu butanaaba nga tonaaba. Wanji? Oba nga tonaaba oluusi oyinza osanga ng'ekirwadde kifa okwo kati. By the way, si kwepanka, si kukola ki. Maana kati olaba endongo eno tuvugamu speed. Kati nze muntu alwawo okukola ky'okunoonyereza ku bitankwatako. Kati nze okumanya ebyaddawo olina obanga oyimba ate olina obanga ekitono okiyina. Kuba nze nfuna obudde nenoonya ku music wa Uganda owakabiri nga yaawo n'omwana akubye ebyaddala. So bwembanga sikumanyi kitegeeza oba olina okukola ennyo. Nenkumanya. Sijja kwongerako nnyo omanyi janyo okumanya omuntu kyayogedde kati kangendere ku ekyo nti oba oli awo naye nze mumanyi ssebo. Nze mbadde mumanyi. Kirungi ekyo. Naye kati nkwadde kalisa kyako ove wano. Enkya kimanyi ojja kuŋŋamba nti nja kubuulira enkya nkubuulire oba ebigeza ayise oba tayise kuba nze sikweka. Era nze obanga toyise manja kuganga boyiwunga abulamu. Kati ngenda era bwe nva wano ngenda ntuule wanteereko ku music wanteereko kacaayi nina omuze gwange nti nze nywa kacaayi bwe masinywedde kacaayi olw'eggulo ndaba emizimu ndaba bajjajja bange nga bampita kugamba embeera ekyukira ddala. Nze nkugambye ente bino mwana. Abawagizi bo bagamba ki nga tumaliriza ssebo? Abawagizi bange mwana mbebaza nnyo abampagidde abanzikiririzaamu mwana ti nyongera obbakakasa nti good music ngenda leeta kuba mu ndongo najja ku entertaininga. So njagala banaye tugambe tusupportinge peace over violence. Ekikyamu kibe kikyamu n'ekirungi kibe kirungi. Abayimbi bamwe mubaagale nnyo. I'm here to entertain. Najja basanyusa. Kati mission yange kusanyusa abawagizi bange si kubakuba. So mwongera okuwagira Power UG. Amina. Ensonga ze ndoza zitegedde bulungi naye nze akansigadde omukulu tamanyi aliens. Nze by the way waliyo kyali wange wakabimo Scorpion Shaba omumanyi? Mumanyi bulungi. Kati olaba abantu abamu abalina talent tuba tubamanyi. Scorpion Shaba omumanyi? Shaba omutegeera nnyo n'okusinga alien skin. Sibyeko omuyimbi oyo oba yakuwadde mmeka? Omanyi mulimu abayimbi nga bo baagala kusitukira kuffe. Nze sigenda gabamu. Kanjogere ng'omusajja Lirupazi yagamba amasannyalaze gange kanfe nago. Nange ngenda kufa nago. Sigenda kubawaamu. Sijja kwongerako. Era bulungi GMTV.